twalwayo eri ebyobulamu era nga tunaba kuyingira mu mulamwa ogwaleero kansooke mbategeeze nti eddwaliro lya Aga Khan University Hospital litegese okubajjanjabira ku bwerere yenna alina waasinda kyekikulu mu kubeera ddala ku nsusu ku mutwe kansa byonna genda obeebuuzeeko bigenda kubaawo ennaku 3 weekend eno kuva ku Friday paka ku Sunday nga 21 paka 23 mugende ku Aga Khan Hospital eri eyawali ku Acacia Mall oyita wani mabeganga weesembera nga oyise ku Capital FM nogenda nga weggwera noyambuka waggulu baliri waggulu ku rooftop genda byonna byonna bigenda kuba byabwerera abasawo bonna bajja kubaayo obabuuze kyeyagala okumanya olwaleero tugenda kwogera ku antenatal care omukyala ow'olubuto amangu ddala nga lwakagwamu kiki kyolina okumanya paka kutuuka ku luzaala nina Dr. Charles Masiko musawo waba sikyala oba gynecologist yagenda okutuyamba kino nno nakirese oluvannyuma lw'abaami nga 3 okungamba Farida yogerako ne mukyala wange yafuna olubuto tuli myezi 3 aganye okugenda okulaba omusawo bwe nabuuzisa omusawo yaŋŋambye omukyala kasa olubuto lugwamu it becomes an emergency oteeka okulaba omusawo alabe olubuto olwo lutambula lutya. Dr. tukwaniriza. Nze nsinze nnyabo abalungi abatulaba mwasuze mutya amanya Dr. Masiko Charles nga bagambye ndi musawo w'abakyala oba mu lufuutifuuti gynecologist stroke obstetrician. Okubeerawo kale Dr. abakyala kibasinga okubatawanya yalowooza agenda okulaba omusawo ng'amaze okufuna ekimutawanya oba asesemye oba atandise okulwalirira n'asalawo n'agamba kati leero kangenda b'omukyala waliwo abamu ng'ebyo tebibakwata nga bo bamukisa talwala olubuto lugwamu eruluka n'emyezi 5 nga talina kabi konna kamuluma naye ng'omwana ali muli akula tetumanyi oba akula bulungi oba ki ntandika ddi okgenda okulaba omusawo. Webale nnyo Farida antenatal care nga bw'ogambye kwe kulabirirwa oba obujjanjabi obulina okuweebwa omukyala ali olubuto mangu ddala ng'amaze okkizuula nti ali lubuto okutuusa lwanaazaala. Kati ekibuzo nti otandika ddi okulaba omusawo ekikulu kiri nti ebizibu ebisinga oba complications ezigwawo ng'omuntu ali lubuto tezisobola kubeera predicted, tosobola kumanya nti ziribaawo n'embuto ezisooka okutandika nga zirina mu bulungi ekiseera kyonna zisobola okufuna obuzibu kubanga complications z'embuto ziri unpredictable. Ekyo kikulu nnyo omukyala okumanya. Kati omuntu bw'aba ategedde nti ali lubuto ye omuntu amanya ddi nti ali lubuto ekyo kikulu nnyo. Omukyala yenna ali mu myaka egizaala oba kyewandiise reproductive age group ng'ali sexually active n'amiisinga okugenda mu mwezi kyewandiise period alina okutandikira okususpectinga nti ayinza okuba olubuto. Era yo ye entry point esooka mu antenatal care. Oli waamiisinga period ekyandisookedde ddala yandikoze pregnancy test. Kati bw'okola pregnancy test abangi emumanyi urine HCG ng'eri positive ku ddakiika eyo oba olina okulaba omusawo. Ku ddakiika eyo? Kubanga bintu bingi kankuwa ekyokulabirako ekisingira ddala obeera ekikulu. Abakyala bangi bafa embuto ezigenda mu nseke for example ze bayita ectopic pregnancies. So olubuto olwo terusobola kukola kugenda wala. Mu myezi mitono lusobola okutta omuntu, lusobola okwabikira mu luseke ne lutta omuntu. Era ky'obola mu nsi ezikyakula ezo embuto zikyatta abantu. Ne bw'otegererawo nti pregnancy test eri positive olina okugenda n'olaba omusawo ne bakola kye twandise RS scan. Eyo scan gy'olina okukola mu kiseera ekyo era esookera ddala okulaga oba olubuto luli mu position entuufu. Kuba luyinza okuba mu luseke oba mu nabaana. So wanditandise ddi mangu ddala nga waakamisinga period yo ng'okoze pregnancy test nebeera positive kyandibadde kirungi olaba omusawo. Kano ka pregnancy test waliwo buno bwe tukolera ewaka ako nako kali safe? Katuufu oba omanyi interpretation yako kyandibadde kirungi omusawo n'akakolera kuba olusi kayinza maybe okubeera false negative or false positive kale n'okumanya window ki kirungi n'okakolera mu ddwaliro oba teweekakasa kuba omusawo asobola ozuula ekituufu. Waliwo ne test endala gye tusobola okukolera mu musaayi yeebeera positive much earlier than ey'omusulo. Esobola okubeera olubuto osobola odulaba ne ku nnaku 2 nga nkoze test. Kyandibadde kizibu mu wiiki nga 2 at least. Naye ndowooza okiraba omuntu olubuto luba lwa wiiki 2 aba tannamiisinga na period. Ebiseera ebimu
Okay. Abatana missing period kuba agenda na ovulating amakati g'omwezi kati ezo wiki bbiri we zibeererawo wabali supposed okulaba period so la waji missing ira bwati ebiseera ebisinga kiba kifuuse positive nkitegedde kati bwe ntuuka ew'omusawo biki byenina okutunuulira ye yaŋŋamba buli kimu oba nange nsobola omubulira nawulidde kano sitera kawulira bulijjo nawulidde kano oba muleka ye n'akola. Okay, bw'oba ogenze okufuna antenatal care waliwo ebintu ebikolebwa kye tuyita history taking. Tusobola okubuliriza ku mbeera gy'obaddemu okumala ekiseera oba olina endwadde ezitera okutawaanya nga pressure, sukaali ebyo ne tubuuza oba wazaalako for example waliwo ebizibu ebyaliwo mu mbuto ziri ze wafuna ezasooka naye ebyo naye tuba tetubibuuzizza kati waliwo test ze tuyita routine omuntu nga mu antenatal bye tulina okukebera wadde tayogera waliwo ebintu bye tulina okukebera ebimanyiddwa kati ng'ennaku zino okukebera status eya HIV okumanya tukebera ebintu nga syphilis tukebera blood sugar okumanya oba talina diabetes sukaali tumupima pressure okulaba oba eri bulungi ne tumukebera yenna basically ne tukebera levels zo ez'omusaayi zenkana zitya ennaku zino tukebera n'ebintu nga hepatitis kuba biri common so bintu waliwo test ze tulina okukola eziri standard ng'omukyala yakatuuka gye tuli. Okay. Waliwo ebisinga bye mukola ndaba biri nnyo ku sayidi ya maama naye waliwo ndowooza ne bye mukola okulaba omwana ono nti naye akula bulungi awo we mutuweera ndowooza amakerenda agamu kituufu nnyo olubuto luba lukyali luto nnyo ekisinga obukulu kumanya nti luli mu position entuufu nga bwe nkugambye naye buli gye lweyongera okukula kuba omukyala talagwa mulundi gumu ebyo biyinza okubaawo nga yakatuuka naye buli we lweyongera okukula tuba tulina bye tukebera okulaba nti omwana asigala ali bulungi nga ne maama olubuto terumukasa kuba ekigendererwa kya antenatal care kulaba nti tufuna outcomes ennungi ku sayidi ya maama n'omwana family yonna nesobola wamu okufuna outcome ennungi. Lwaki bakiyita kunywa ddagala? Kubanga aliwo ogendayo n'otanywa na ddagala naye ng'ogenza kulaba musawo just n'akutunulako bw'ati n'akubuzabuzaako obubuuzo otanywa ddagala naye buli muntu agamba genda onywe eddagala wanywedde eddagala. Kikulu nnyo kirabika bakigandawaza bubi so abantu kye baba bakitwala nti okugenda mu antenatal care kuba kulina kuba kunywa ddagala so oyinza n'okwesanga omuntu atayagala kunywa ddagala for example naati ogendayo olwokuba bajjamu eddagala naye ng'ekikulu mu antenatal care kulaba nti omwana ali munda ne maama basigala nga bali mu mbeera ennungi ekkirizibwa olubuto okukola kyogenda obulungi mu maaso. Oluusi tuyinza okukulaba ne tulaba nga buli kimu kiri oke nga tewali ddagala lyetaagisa so tewabaawo nsonga lwaki tukuwa eddagala then tukuwa date wokomawo ne twongera okukeberako. Okay. Nina kugenda emirundi emeka kirina emirundi emigere oba kisinzira ku mbeera gye tulimu nze n'omwana? Emirundi emeka gyolina okugenda mu antenatal gisinzira ku mbeera gy'olimu gwe n'omwana kuba waliwo abakyala olubuto ne luba lwakatandika nga luli tulaba nti chances zaalwo ezofuna ebizibwe nyingi nnyo kiwandiise complication rate okugeeza ng'omukyala alina sickle cell disease oba omukyala alina endwadde y'omutima oba alina sukaali abo oyinza okwesanga nga olw'embeera gye balimu balina okulabibwa emirundi mingi okusinga ku balala naye kati association y'abasawo abalabirira abakyala mu mbuto baasalawo ku mbuto ezitalina buzibu bwonna ze twandiise uncomplicated pregnancy omukyalo maze omukebera buli kimu kiri bulungi tulina emirundi gye twasalawo emirundi minimum mirundi ng'ena gy'olina okugenda okulabibwa ng'oli mu lubuto naye gye emirundi giri ku stages za njawulo so buli mukyala wadde olubuto terulina buzibu bwonna yandibadde alabibwa ekitone emirundi ena. Oyo muyinza omulaba ng'omulundi gumu mu trimester esooka ne muyokubiri gumu then muyokusatu negyeyongera negiba ebiri paka watandika okufuna oba okulumizibwa konna ne tumubuulira ddi wasuubira okugenda ki okutandika okulumizibwa. Okay, abakyala basinga bafuna enkyukakyuka mu mbeera zaabwe ekitera okuyisa bannaffe bali abaami mood swings ayomba omunyira bubi buli kimu ekyo kiva ku ki osanga abasajja nabo twetaaga okubategeeza lwaki abakyala baba oluusi bakola bwe batyo nga bafunye embuto bagezeeko okubategeera. Webali nnyo kyandibadde kirungi era kyova olaba ennaku zino tukubiriza abaami abakyala baabwe babajja mu antenatal bajje nabo okuba ebintu ebimu ebiba affecting biyinza n'okutabula awaka nga bw'ogambye tulabye abakyala bangi n'agamba ye takyayagala kulaba ku mwami we n'okumulaba obulabi takyayagala kuwulira perfume ye nga bwewunya
kati ekireeta ekyo omuntu waba olubuto waliwo hormones nyingi gino mubisi guli mu mibiri gyaffe so waliwo hormones ezimu ezeyongera nezitawaanya abakyala ebintu nga wolira oba HCG nayo hormone progesterone kati levels zaabyo ng'omukyala ali lubuto zigenda nezeyongera nnyo ebintu ebyo ne bigenda ne bistimulatinga ebitundu ebirala mu bwongo ng'ebireeta okusinduukirirwa emmeeme kyobola abakyala bafuna okusinduukirirwa nnyo emmeeme nga kyowandiise ennoozi abamu basesema buli kaseera abamu bawandawanda buli kaseera waliwo n'ebirala ze tuyita physiological changes in pregnancy ebintu bibeerawo ng'omuntu ali lubuto kuba aba alinamu omuntu omulala changes zinobeerawoaccommodating so ebintu ebyo byonna ne hormones ng'obigasi bibaleetera abakyala oluusi okukyuka mu mbeera ezo mood swings okusinduukirirwa emmeeme okuwandawanda kiba kutyabamu kiyinza babeerako emyezi ng'esatu ebiri nekigenda abalala nekibeerawo paka kutuuka kuzaala yakituufu nnyo nga bwomanyi hormones ezo omubisi gwengambye oguli mu mibiri gyaffe liringa ddagala era waliwo n'empiso zetusobola okukuba nga zirimu hormones ezo kati ng'omuntu bwe yatondebwa buli muntu areactinga mu ngeri yanjawulo ku ddagala kuba naye wali okirabyeko oyinza okumira empeke zino ezabujjo maybe panado nga gwe omumiranga mmere buli nakwe naye omulala ate bwamumira n'amusinduukiza emmeeme n'amusesemya nnyo so kyova olaba buli muntu omubiri gwe gureactinga mu ngeri yanjawulo waliwo abantu nga asobola okubeera neeyo okusinduukirirwa emmeeme n'okusesema paka olunaku lwazaala nga placenta evuddemu waliwo abakyala nga bwe bagambye bajja gye tuli ngulubuto olwedde lwa myezi 5 nga tamanyi nakumanya ate nga yazaalako dde nga talina kintu kyonna kikyamukyawulira naye nga mu kutwaliza awamu ezo hormones nga kati gyolaba eyo HCG ebeera nnyingi nnyo mu trimester esooka so kyovola abantu abasinga bafuna nnyo obubonero obwo mu myezi 3 egisooka then ne bumala ne bugenda nga bukendera kuba levels za hormones eyo zigenda zikendeera olubuto buli gye lugenda nga lukula. Okay. Waliwo empeka abantu ze bagayalirira zino zimutera tuweza iron kuba aba iron naki amakerenda ago abantu abamu tebaagala gagayalirira naye omugaso gwazo omukulu ki? Amakerenda kati ga mirundi gyanjawulo nga mu protocols zaffe eza Uganda oyogedde ku ga iron ago gazzaamu omusaayi waliwo amalala ge tubawa aga fansida okupreventinga malaria tuyinza n'obbawa ng'eza deworming then n'amalala okusinziira ku mbeera y'omukyala n'omwana gye balimu kati amakerenda aga iron particularly g'obuuzizzaako ga mugaso nnyo kubanga omuntu abeera olubuto omusaayi gwe gukendeera waliwo ekintu kye twandiise dilution effect oba mu Luganda wandikiise eki omukyala waaba olubuto volume ye ey'omusaayi yeeyongera kubanga aba ayinamu n'omusaayi mungi kuba ayinamu n'omwana neyo gye wandiise placenta byonna birimu omusaayi kati mu musaayi ogwo okweyongera mulimu ekirungo kiri mu musaayi kye bayita hemoglobin ekiyamba okutambuza oxygen mu mubiri gwo kyo oluusi tekitera kweyongera ku speed yemu nga obungi bw'omusaayi so mu kumiraga amakerenda aga iron kituyamba okulaba nti ekirungo ekyo ekya hemoglobin tekikendeera gana amakerenda aga iron gayamba okukola ekirungo ekyo jjukira nti mu nsi ezikyakula nga Uganda ekintu ekisinga okutta abantu mu kuzaala kuvaamu musaayi mungi ng'ate kati kyova olaba tugaadinga against ekintu ekyo nti omukyala kirungi buli mukyala ali olubuto amira amakerenda ago omusaayi gwe gweyongere ne bwe kibaawo in the event nti abadde azaala n'ableedinga nnyo n'avaamu omusaayi mungi tayanguwa kufuna buzibu ng'ono abadde n'omusaayi omutono kyova olaba mu protocols zaffe Uganda kumpi buli mukyala ali olubuto alina okukozesa amakerenda ago aga iron kuba gamuyamba okwongeza omusaayi era ne bwengeri gye tujja tubakebera buli kaseera level y'omusaayi kyewandiise hemoglobin kuba tuyinza okusanga ng'omusaayi gwo mungi ne tukuwaayo maybe omwezi gumu ne tugamba olekeraawo then omulala omusaayi gwe guyinza obba nga gukyali mutono nnyo nga yeetaaga okumira amakerenda ago ekiseera ekiwanvuko so kirungi omukyala baba bagamu omusawo maybe n'amunnyonnyola ekizibu ekiriwo oluusi maybe abantu obutamira tebabanyonnyola lwaki bamuwa bwinaga agenda omira empegezo naye gwe muli owulira oli fine bagamba ye lino mira nga tomanyi kuba kituufu toba mulwadde naye ate kiri omusaayi gw'ogenda gukendeera oba obadde togamira kagamba okusinga mubategekera kali akaseera ak'okuzaala ke tubategekera kubanga abasinga bwe baviiramu omusaayi omungi naye ng'ebyo olubuto bw'obimanyi abantu abamu bayinza obutatuuka wala nnyo n'afuna ekizibu n'avaamu omusaayi mungi nga n'olubuto terunnakula. Ate waliwo yali yaŋŋambye mbu gayambako engeri omwana gy'afoominga munda n'atafuna deformities.
Well kati ekyo kyandibadde kyanjawulo waliwo amakerenda kati agaga iron waliwo iron specifically ne waliwo n'amala ge tuyita folic acid oba abamu ge bayita folate kati olaba mu Uganda waliwo ekintu ekitanabeerawo nnyo kye twandiise preconception counseling nga tonafuna na lubuto olina okulaba omusawo n'akwekebejja olaba abantu e Uganda balinda n'afuna olubuto oba n'alemererwa okuzaala n'agamba ali infertile oba n'afuna olubuto ne lulufuna obuzibu n'alyoka agendebwa omusawo naye mu nsi ezaakula bw'oba wandyagadde ofuna olubuto ze tuyita planned pregnancy olina okulaba omusawo n'akwekebejja n'akukkiriza n'okufuna olubuto saaga amakerenda nga ga folic acid mu kiseera ekyo gw'omwezi ogusooka nga tonafuna lubuto gandibadde ga mugaso nnyo okuyamba omwana obutafuna deformities tulina kugambira nga tetunaba nakufuna lubuto naye kati kye tulina e Uganda abantu ekirungi abajja amangu ng'emyezi teginnasukka esatu abajja mu first trimester abengambye abajja amangu omusawo era nabo tugaba wanga tekuliga iron okuyamba kubanga ebizibu ebyo ebisingawo omwana ofuna deformities bibeerawo myezi ebiri actually egisooka ng'amera ng'omwana atandika okubeera formed so kyandibadde kirungi nnyo amakerenda ago aga folate oba towagambira nga tonafuna lubuto n'ogambira myezi egyo egisooka naye kyannaku nti nga bw'ogambye abantu ebiseera ebisinga bajja n'embuto ziwezeza emyezi 4-5 so still tugaba omuntu atamize folic acid oyo afuna chances sagazita chances kisoboka okuzaala omwana nga alina ebitundu ebitafominze omuntu atamize yakituufu nnyo research ezaakolebwa studies zaalaga waliwo particular deformity zebayita neurotube defects oba abaana mbawulira ne bazaala ng'omugongo guli open nga spinal cord osobola ogiraba particularly deformity eyo studies nyingi ziraze nti omukyala bw'aba alina folic acid amala kikendeza chances ofuna deformity eyo ne waliwo abantu amu nga balya bulungi ng'embiri gyabwe girimu obedde folic acid amala okiraba so kyobula ne bwafuna olubuto abeera ne levels ezimala n'atafuna buzibu naye kubali abalina levels entono chances ofuna deformity eyo zeeyongera ogambye tulina jimira mu myezi gino egisooka bw'osukka emyezi 3 batokyala kuba omwana emyezi 3 bwe gigwako omwana abeera ebiseera ebisinga atonze ebitundu biba bisigadde kula bukozi nakwongera kugejja kufuna size naye nga biba bimaze okutondebwa so defects ziri ezisinga zibeerawo myezi 3 egisooka ng'oggyeko kino kyogambye omugongo okuba nti gwegudde biki ebirala deformities ki eziyinza okujja n'ekyo be bano betulaba n'azaalibwa nga talina wafulumira ekyo nakyo tekiva nnyo ku folic acid of course ebintu ebireeta deformities bingi naye no folic acid yamba ebintu ebikwatagana ku system eyo ey'obwongo ne spinal cord kyobala kye bayita eyo neurotube ebeerako obwongo ne spinal cord omugongo na vertebral column ebyo kwebisinga naye nga deformities nyingi nnyo n'ebintu ebirala ebizireeta biyinza okuba ebingi webale nnyo Dr. Charles Masiko katuwummulemu katono ngenda kukwata amasimu mangi abakyala balina ebizibu byemwagala okumanya ku mbuto amasimu tujja kukwata mangi era mutegeke mu kitundu ekyokubiri n'ekyokusatu tube nga tuwuliriza mmwe kyemugamba temuvaawo Muliku program mwasize mutya nze Farida nakazibwendi ne Dr. Charles Masiko musawo w'abakyala tuwogera ku antenatal care oba omukyala ebbanga ly'amala nga ali lubuto yeerabirira atya ndabye wano bannaffe abaweereza ku Facebook abangi beebuuza ekibuuzo kye bagase nti omukyala akoma ddi okwegatta ng'ali lubuto abamu bagamba gyemu ku ngeri gy'okumenya y'okumenya baba bategeeza ki noza okugonza mu magumba ag'omwana waayitira kituufu osobola okugenda mu maaso paka ku lunaku olusembayo nga weegatta ne munno kituufu nnyo tewaliwo omukyalo olubuto elubanga buli kimu kiri nnomo nga kigenze bulungi asobola okwegatta paka ku lunaku olusembayo waagenda okuzaala waliwo conditions ezimu ntono nnyo omukyala bwe twandimuganye okwegatta era ekyo omusawo we aba alina omubuulira okugeza waliwo condition gye bayita placenta previa mu lufuutifuuti ono omwana ow'emabega kye bayita placenta alina okukula ng'ali mabega wa mwana omwana yaba alina omusooka ne waliwo abnormalities ezibaawo ekyo placenta nebanga eri mu maaso g'omwana saaba abakyala bayinza batera okutandika okuvaamu omusaayi okubilidinga ng'olubuto maybe lususiza myezi 5 so ekintu bwe kityo bwe kibeerawo
omukyala tuyinza okusinziira ku kye tuba tulabye mu sikaani tuyinza omugaana okwegatta nti kubanga bw'oyegatta kiyinza okwongera chances z'okubleedinga naye nga mu mbuto ezisigadde eziri nnomo temukyala tetumugaana kwegatta paka ye kasita abanga awulira nti ali comfortable. Abamu batya nti omusajja ayinza okukoona ku mwana we kizibu omukyala wabeera lubuto omusajja wayinza okukoma wokka gwe tuyita omumwa gwa nabaana kye twandise cervix. Katonda akikola nti cervix ebeera yeggadde nnyo eri tightly closed. Omusajja ne bwagikoonako infact ebeeramu n'akantu ke tuyita mucus plug akayongera ogisiiringa obulungi. So okujjako ng'eri placenta gye nkugambye eri wansi nti omusajja bw'aba akoonawo omukyala asobola okubleedinga. Naye bw'abanga omwana yali wansi omwana yabeera mu kisawo ky'amazzi ge twandise amniotic fluid. So amazzi ago Katonda agakola nga shock absorber. Omusajja ne bw'akoonawo effect tesobola tuuka ku mwana. Ebeera transmitted through that fluid. Abalala ekisinga obatiisa nga basemberedde okuzaala kuba tulowooza mu cervix eyo yeggula buli lw'osemberera okuzaala yeggula kati ono ayinza okuyitawo. Tekisoboka. Bw'oba osemberera okuzaala cervix eyinza okusofteninga oba neshorteninga naye teyeggula mu kiseera ekyo. Okweggula kwa cervix kye tuyita nti omuntu ali mu labour nga atandise okulumizibwa ebisa era kituufu tosobola kubanga oli mu bisa ate n'oyegatta okiraba. Awo wokka kyekiseera eyo omumwa gwa nabaana ogutandikira okweggula. Mpima Alex agamba kiva ku omukyala ow'olubuto okuba ng'abuguma nnyo. Ebbugumu eryo ndowooza n'ebigere bino okuzimba kiva ku ki? Ekyebbugumu n'ebigere okuzimba tekyandikwataganye naye nga bwe nagambye ekintu ekitambuza ebbugumu mu mubiri gwaffe musaayi. Omukyala ow'olubuto omusaayi gweyongera. Abeera ne hormone eri gye bayita progesterone ekola ekintu kye bayita vasodilatation. Emisuwa gigaziwa kwegamba okwongera okutambuza omusaayi. So buli emisuwa gyo egigaziwa omusaayi ogutuuka ku skin gweyongera okuba omungi. Abamu bafuuka na red, a bit red olw'okuba omusaayi guba gutambula nnyo towards the skin. Naye ndowooza era okirealizinga n'abakyala abamu bwe baba tebali lubuto mu kiseera kya ovulation. Ovulation ng'emaze okubeera olw'okuba hormone ng'eya progesterone yeeyongeramu era abantu abamu bwe ba ovulatinga infact temperature yaabwe yeeyongera. N'abakyala bakimanyi nti aba agenda oku-ovulatinga aliwo atera okuwulira nga abuguma. Kituufu mbu omwana asooka tatuusa myezi 9 era lwaki kiri bwe kityo? Eyo Kyelengat Irene katoka tulaba ali ku simu. Hello. Wanje nnyabo tukwaniriza nnyo. Mbambi ndabo mbadde njagala kunza omusawo. Oli ku simu gikendeezeeko eddoboozi. TV. Mbadde mbuuzako ku musawo oyo. Omwana baba basobola okumulaba ng'ali mu mwezi gumu abadde asaanye butandibadde agent. Basobola okumulaba. Omwana n'akeberebwa mu mwezi ogusooka. Okumanya nti oli lubuto oba okebera okulaba omwana ye mwennyini? Okebera okulaba omwana oba ali mu right position. Kale webale nnyo omulala. Hello? Kendeeza eddoboozi lya TV. Hello? Kendeeza eddoboozi lya TV yo bw'okuba essimu oba giviire otubuuze oddeyo otuule olize Dr. kyakuddamu. Tetugenda kukwata ssimu okumala eddakiika emu ekyo nga bwe mugezaako okukigonjoola. Omukyala abuuzizza omwana musobola omulaba ku mwezi gumu. Kituufu nnyo nga bwe nagambye ku mwezi ogumu ze wandiise oba 4 weeks tusobola okumanya oba omwana oyo agenda okutondebwa ali mu position entuufu oba tali. Olubuto luba lukulidde mu luseke mu mwezi gumu tuba twakirabye dda nti olubuto luli mu luseke teluli mu kifo ekituufu mu nabaana. Ku mwezi ogwo ogumu oyinza obutalaba omutima gw'omwana oba gukuba nti omwana mulamu naye waliwo kye tuyita gestation sac ekisooka okulabibwa nga n'omwana yennyini oli tannatondebwa bulungi tusobola okumanya kati kino kiri munda mu nabaana oba kiri wabweru. Waliwo n'embuto ezikulira ddala mu lubuto wabweru ze bayita abdominal pregnancies oluusi. So kirungi nnyo okumanya ng'obudde bukyali nti oba omwana ali munda mu nabaana oba ali mu luseke.
bw'aba ali mu luseke musobola mujjamu ne mumuzza munaba kirungi bw'aba ali mu luseke ekizibu ekisinga obbawula oluseke luba lutono olubuto buli lugenda lukula oluseke kyangu nnyo okwabika omukyala n'ambulidinga oluusi kibaviirako n'okufa bagamba omwana oyo mukyala ow'olubuto oluli mu luseke kyazezeza okusurvive nga ntono nnyo tetusobola si kyangu kulugjamu kuluteeka watuufu naye at least tukola kiwandise intervention eri ale n'atafuna buzibu either ne tusalawo okumulongoosa okulugjamu mangu nga terunayabika oba waliwo n'eddagala eriyinza omuweebwa mu ngeri y'empiso nga talongoosebwa singa kiba kirabiddwa mangu luba luvaamu buvi luba lulina okuvaamu tasobola ddukuza naye at least tafuna buzibu bwandiddiridde ng'okufa for example ng'oluseke lwabise ate tusobola n'omuwa obuwa empiso n'atalongoosebwa olwo olubuto empiso ezo ziruyamba okuggwerera omwana oyo afuuka kisaayisayi nga kirabiddwa mangu naye ekizibu mu Uganda abantu bangi bajja nga tebakimanya nga n'oluseke lumaze okwabika n'oluseke oba olugjamu ekikendeeza kyanseze maaso okiraba oluseke olala naye olufuna obuzibu so kitegeeza aba takyasobola kuzaala fallopian tube eyo ejjiri omusajja n'ery'omukyala mwega meetinga for fertilization omwana aba agenda okutondebwa amajja ago gamiitingamu olwo oluseke so ezo ennaku ezisooka omwana mwasooka okukulira nga eribadde fertilized terinatambula kudda wansi munabaana nana malayika abuuza nze nja kulinywa bwe naafuluma saagala kufuna problem agamba waliba afunye olubuto ajja kunywa eddagala taagala kufuna buzibu bwonna kale mukube essimu tuzeemu okuzigulawo obuuze kyeyagala hello Hello. 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 Yenyabo oli ku NTV buuza kyeyagala mukwano. Wangi yogerako nnyo. Buuza. Wangi. Nina olubuto lwabeeseera. Yenyabo. Naye mbeera obeera okola ki? Line yo clear. Otambula? Okay. Omutegedde? Kyempulidde nti omukyala alina olubuto lwa myezi 4 naye abeera afuna nnyo kamunguluze. Mpulidde nga muba bwenywa amazzi. Banywa amazzi oba afuna okusindukirira emmeeme ekyo sikiwulidde bulungi. Okay. Muddemu? Well, kamunguluze kyandibadde kirungi n'olaba omusawo n'akukeberako. Ebintu ebisobola okuleeta kamunguluze bingi. Ekimu ku byo kwe kubeera omusaayi guyinza okuba nga mutono for example nga kye twagambye omusaayi gutera okendera ng'oli lubuto kyandibadde kirungi omusawo n'omulaba n'akupima levels z'omusaayi hemoglobin levels n'alaba nti zimala oba oluusi ayinza obba n'obutanywa bulungi nga bwagambye buli wanywa asindukirwa emmeeme binasesema oluusi ayinza obbeeramu eyo state gye twandise dehydration nga talina mazzi gamala bulungi mu mubiri waliwo ne conditions endala ezitali common nnyo so omusawo aba okukebedde asobola okukubuulira. Hello Nyabo, otukwaniriza nnyo. You're welcome. Hello. Hello. Tukuulira mukwano. I'm 7 months pregnant. Yes. But I have a very hot burning sensation whenever I have to. Whenever you have with my husband. Oh, okay. Yeah. I'm concerned. What's the problem? Should I be worried that I may not push forward because I've not been having enough sex? And again, what's the cause of the burning sensation? Okay. Thanks for the call. Aina ekimubalagala ennyo bweyegatta n'omwami we ali lubuto lwa myezi 7 yeraliikiridde ayinza obutasobola kusindika bulungi mwana we. Muddemu English gambe mu Luganda okitegeera. Wele ekireeta burning sensation kati kikulu okumanya emaze ebbanga ki. Waliwo obulwadde obuyinza okujja okukwata mu bitundu bye ebyekyama ng'oli lubuto. For example, obusinga obwa common nga candidiasis abantu kye bayita candida vaginal candidiasis ayinza okuleeta
membranes ezo eziri mu bitundu bye ebyekyama okubeera ne irritation ey'amaanyi ne bireeta burning sensation oluusi oyinza ozikebera nga zonna ziringa ezinuubuse inflammation oba oluusi oyinza n'ofuna discharge ng'eri associated so kirungi nnyo omusawo nakkeberako most likely ayinza obba n'ekizibu ng'ekyo nga infection like genital tract infection saasaana akeberebwa aweebwe n'eddagala ayinza oweebwa cream ey'okusiigawo oba amakerenda ag'okumira oba empeke ez'okusonseka wansi ekyo kisobola okujjanjabibwa welo kati kukyati oba anaasindika tekirina akakwate era n'ennaku zino kizibu okubeera 100% sure nti ojja kusindika omwana oba tojja musindika n'ekyo nakyo tusobola okyogerako kubanga bintu bingi ebibeerawo omukyala ne wabanga amagumba simu katukyogereko mulamu mu kitundu ekiddako hello 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 yogera okay katuwummulemu katono omulundi ogusembayo tujja kukwata essimu endala mu kitundu ekisembayo tava nnyo oliku mwase mutandi ne Dr. Charles Masiko twogera ku mbuto z'abakyala Milise Gujja agamba kituufu singa oba olina obusobozi obunywera eddagala mu ddwaliro eriri private balina eddagala ery'enjawulo lye bakuwa n'ozaala omwana ng'alina obwongo buli sharp. Well, kyandibadde kirungi omuntu aba alina obusobozi okunywera eddagala mu ddwaliro eri private ensonga esinga obukulu nti care gyafuna ebiseera ebisinga ebeera individualized public settings ezisinga watera obeerawo omujjuzo so abasawo ne balemererwa okuwa omuntu care eri individualized so omukyala bw'abeera mu private setting ebiseera ebisinga ndowooza okiraba asobola obeera n'ennamba ya obstetrician we gynecologist ng'asobola okwegamba n'omubuuza mu biseera ebitali bya bulijjo kyonna kyaba ayagadde naye ng'ate si kituufu nti eddagala waliwo eddagala lye basobola okuwa omwana okubeera sharp okusinga abali aba banyweredde mu public settings kubanga tukimanyi nti ebintu ebivaako IQ y'omwana bintu bingi byanjawulo ebimu biri genetic line gyavaamu eyinza obba nga bali sharp oluusi ebintu maama byakozesa nga ali lubuto ne conditions ezibeerawo mu kuzaalibwa kuba lwa abaana mu biseera by'okuzaalibwa obwongo bwabwe bukosebwa okuzaalibwa bwe kubeera kuzibu so n'asobola okukula nga IQ si nnungi naye nga yakuba abaana bangi abali sharp babazaalidde mu public settings era bafunye antenatal mu public. Waliwo oba olubuto naddala nga lukuliridde oyingidde eri trimester esembayo waliwo positions ze batugaana okwebakamu bakugamba tewebaka kyabugazi for example waliwo ebiyinza okutuuka ku mwana bulabe nga ki obuli mu kintu ng'ekyo era omukyala ow'olubuto yebaka atya. Omukyala ow'olubuto kyandibadde kirungi okwebakira ku sides either ku okusinga ennyo side esinga obeera ennungi gye tugamba abakyala okwebakirako ye left side kyewandiise left lateral position omukyala tubagaana ebiseera ebisinga okwebaka kyabugazi oba mu luzungu kyewandiise supine position ekizibu ekisinga olubuto luba lukuze eno n'abaana ebeere egezze eva eri wansi mu kyetwandiise pelvis netuuka waggulu mu abdomen kati waliwo omusuwa omunene oguyita emabega wa nnabaana eyo kyewandiise inferior vena cava ogujja omusaayi eno mu bitundu byonna ebya wansi ebyebigere ne guguzzaayo mu mutima omukyala weeyebaka kyabugazi n'abaana eyo ebeekuze bulungi esobola okunyiga omusuwa ogwo negaana omusaayi okukomawo bulungi oluusi kiyinza ocontributing omusaayi of course okupuulinga wansi w'ebigere ebigere ne bizimba nekiyinza n'okugaana omusaayi okukomawo mu mutima okumala so omusaayi bwe guba tegukomawo ogumala mu mutima kitegeeza n'ogufuluma mu mutima guba mutono ate jjukira ogufuluma mu mutima gwe gulina okugenda okusupplyinga omwana oxygeni ne nutrients endala zeyeetaaga so kiyinza oleetera omwana okubeera depleted ku nutrients ezo obutazifuna bulungi n'omukyala ayinza okutandika okuziira okufuna ebintu ng'omutima for example ogutakola bulungi. Ekyo tukyegendereza ku myezi emeka okubanga lwakagwamu be nga nebakira ku okusinga olubuto oluvuddeyo waggulu okuva ku myezi 5 kitwandise 20 weeks eyo n'abaana ye beetandise okukula okutuuka ku point gyesobola onyigiriza olubuto luno oluba lwakagwamu tewali buzibu osobola okwebaka mu position yonna gyoyagala especially ku myezi 3 egisooka. Ate abalala bagamba ekitwebasaba tutyo omwana aleme kufuna nnyo space kwegazaanya lulira lujje lumwezingene mu bulago. Omwana bw'aba akyakula nga olubuto lukyali lutono naddala wansi w'emyezi 7-8 omwana kirungi alina obba ne space emala okwegazaanya joints ze ne limbs gyo amagulu biki emikono bisobole okukula obulungi
kuba waba talina space nga byonna byefunyiza ebiseera ebisinga bisobola no bad deformed. So ekyo si kituufu nti ekikukwebasa bwe batyo kulaba nti omwana tafuna space ya kuzannya. Omwana alina obba ne space emala okuzannya mu myezi egyo egisooka. Paka olubuto lutuuka myezi nga 8 omwana space gyazanyiramu bwetandikira okukendeera. Okay. Hello? Avudeko. Omulala hello? 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 Wanji sebo tukwaniriza nnyo. Timothy Ebukiri. Yes, Timothy. Kakati nze waliwo ekyali kyakantukako. Akati? Waliwo ekyali kyakantukako omukyala wange myezi ng'emukaaga ng'ali lubuto. Nga naye kitambula mu lubuto. Ng'akola ki? Nga omwana tatambula mu lubuto. Okay. Twagenda okugenda mu ddwaliro okumukebera nga yafadda mu lubuto. Nga weeki 2. Okay. Kale. Waliwo embeera omwana bw'akufaako munda. Totegeera. Kwegamba twegendereza nnyo olina okumanya nti omwana ono assa tukwateko oba movement ziwuye tukazukuseeko. Omwami oyo abuuza ekibuuzo ekirungi ennyo. Abakyala betulaba especially for specialists tubabuulira naddala abakyala b'endaba. Omanye omukyala bw'ajja mu ddwaliro tuwuliriza omwana oba omutima gwe gukuba bulungi. N'ekyo kibeerawo omulundi gumu lw'ajja mu ddwaliro wadde waka tekitegeeza nti buli nnaku oba omuwuliriza. So abakyala betulaba tubabuulira nnyo omwana waba atandise okuzannya making sure buli lunaku at least olina omuwulirako ng'azannya ng'amuvinga. Kikulu nnyo era oba tomuwuliriza okumala essaawa 24 kirungi n'obulira omusawo wo n'akeberako. Nsobola omukoonako bwenti ayinza okuba yeebase ne mufula active. Ne bwe yeebaka kyemba nkugambye nti mu ssaawa 24 olina omuwulirako kuba ne waaba yeebasemu mu period eyo era obudde bumala n'afuuka active. So omala over 24 hours nga towulidde mwana oyo bwayeekyusa. Kirungi nnyo n'obulira omusawo. Mwami oyo kyabuuza kintu kikulu nnyo kuba abakyala bangi bagenda okujja n'agamba maze nga wiiki 2 ate nga buli mwana walwamu munda nga afunye obuzibu oba nga afudde. Wabawo complications nyingi ezisobola okuddirira waba nga tajjiddwamu mangu. Si kituufu nti waba muli abavunda ng'abantu abasinga ebalowooza. Naye complications zisobola okuddirira ezisinga biyinza obbaamu ng'omukyalo ayinza okubleedinga olwa effects eziddako. Waliwo n'omuntu n'agenda mu bino bi steam bath sauna biki nga tamanya ayinza okuba yeesa akimala naye lubuto naye nga takimanyi mukiza omuviirako obuzibu. Kituufu omukyala bw'olubuto bw'agenda mu bintu ebyo omwana afa. Anti si kituufu omwana environment gy'abeeramu ebiseera ebisinga ebeera so controlled n'agambye alina ekisawo kyakuliramu n'amazzi agabeeramu eyo special environment gayamba okuregulatinga ne temperature mulimu abeera zo tetwandiyagadde mukyala wa lubuto kubeera mu conditions eziri extreme really extreme heat extreme cold naye nga conditions eza bulijjo zibeera acceptable kuba omwana environment gy'abeeramu ebeera quite different. Kubanga waliwo sauna zogendamu nga bawandiiseeko pregnant women are not allowed here. Kyandibadde kirungi omukyala obutabeera mu extreme conditions ezo kuba bintu bingi ebisobola okuddirira zo ng'okutwaliza wamu omwana mu environment ye ebeera more controlled tebeera nga eno gy'abeeramu wabweru omukyala. Biki ebiviirako abaana bano okufiira munda ebintu bingi nnyo ebiviirako abaana okufiira munda omwo. Oluusi kiyinza obba nga abnormality eri ku mwana yennyini alina defect for example nga ku mutima ebintu ng'ebyo buyinza okuba obulwadde bwa maama either nga yali abuyina nga tannafuna lubuto oba nga abufunye mu lubuto nga tebunaba maybe kubeera diagnosed. N'endwadde zino eza bulijjo nga malaria zisobola okutta abaana munda mu lubuto kyova olaba tugezaako nnyo ozipreventing. N'ebintu ebirala olulira for example lusobola okukola nga zewandiise code noting olulira luyinza okwetuuga ennyo ne lwesiba ne lukolera ddala note yennyini ne lusalako omusaayi omwana gwafuna ekyo kisobola omutta. Placenta eno ereetera omwana nutrients ebyo ebyokulya n'omukka esobola for example okubeera detached placenta abnormalities ezo. So bintu bingi nnyo ebiviirako omwana okufiira munda omwo. Ebimu biba ku mwana ebimu biba ku maama oluusi ndwadde ezikwata maama. Ebyo byonna byongera okwoleka okulaga mbu olina okugenda mu ddwaliro okulaba omusawo ng'oli lubuto. Ekyo tosobola kyewala. Katukwate esimu endala nga 2. Hello?
Hello. Wanji nyabo tukwaniriza nnyo. Bane nsajja okuyitamu. Ka dokita tukweyanziza aboyogerako ku bantu abayita abalongo kwanzi nina abalongo bayitisi musanvu kitundu naye waliwo olunaku lwekonga omutunuulira kati oluusi mbamanyi aliwatanga kati ekirala ngambye okya placenta eri maaso placenta yange eya bebi ate yali wansi eri maaso ey'omu eri mabega kati dokita nsabuleko kumuteeza multiples kizibu kibisanga biki byetusuubira kubanga lwemasuulidde omulaganya mpulira bubi nnyo okubakuba olubuto nga ate nekigaana naye ate bwengenda mu ddwaliro nga balaba ntamuuke kati mbeera posi tugenda mu ddwaliro mu bbanga tonotono. Webale nnyo. Webale nnyo. Embuto ezisukka mu mwana omwo. Embuto ezisukka mu mwana omwo eza multiples zirina ebintu bingi ebyezoogerako. In fact kisaana n'oziba na lunaku lamba topic namba kuba tutandika kati tetusobola nabimalayo naye ekitono ku kyabuuziza ffe ng'abasawo olubuto olwa multiple tulubala as one of the abnormal pregnancies. Abantu kye batamanyi kwegambanga mu Buganda n'omuntu aba oba yazaala abalongo n'akitwanga kyakwewanyisa naye kituufu embuto eza multiples tuzitwala in the abnormal category. So olubuto olwo being abnormal lubeera n'ebizibu bingi ebisinga eby'olubuto olwa bulijjo. Mangu ddala nga lwakagwamu ng'omukyala wagambye oluusi oyinza owulira symptoms nga nnyingi nnyo excessive pregnancy symptoms ng'okusesema ebyo okusindukirwa emmeeme embuto ezisinga bitera okubeera extreme. Kati neyo discomfort gyawulira abaana babeera babiri ebiseera ebisinga obuzito buba bungi okusinga olubuto olinomo. Alina n'ekirala kyabuuza bw'alaba placenta balaba nga placenta emu eri wansi endala eri waggulu. Kituufu era omusawo abeera akufollowinga up kuba placenta eyinza okubeera wansi mu myezi egisooka naye slowly negenda nga emigratinga. Katulina cut off era wonaabozeeyo omusawo n'akulaba at a certain stage gy'anaakugamba placenta webeera ng'ekyali wansi for example at 36 weeks chances ntono nnyo nti ejja kumala eyambuke. So okusinziira kyebalabye nti eri wansi kwenkana ki kuba nabyo birimu grades eyinza okubeera wansi ennyo ng'ezibikira n'ekkuba omwana mw'anaayita. So omukyala ng'oyo tomukkiriza kusindika kuba watandika ebyokusindika asobola okubleedinga so much. So beba abakyala b'osalawo nti ojja mulongoosa nga tannafuna bisa nti placenta ezibikidde ekkubo naye ng'ebizibu ebikwatagana ku mbuto za multiple nnyingi nnyo era nga bagambye tusuubize nti ku lwokubiri olujja twogere ku mbuto ez'abaana basukka mu ebyokwogera ku mbuto bingi era nga tujja kubiwa olunaku kuba kituufu kyagambye nti alaba omusawo emirundi mingi ezo embuto ze nagambye ziri special zo oluusi ziba zeetaaga n'okulaba omusawo more frequently than normal nga weeks bbiri every after 2 weeks kisinzira omusawo bw'alabye condition gy'olimu. kulira ng'omuntu ali ku simu. Hello? Okay. Ntunjeire Hamidu agamba mbuzo w'olubuto olusooka azalira ku myezi emeka. Ebintu by'okuzaala bino omuntu wa estimated due date naye abamu tebagituuka abalala bagiyisaako kivako ki? Ffe abasawo bwe tuba tubala olubuto ekiseera kye lulina okumala tuluwa an average of 40 weeks tetulubalira mu months ndowooza abasinga abagenze mu ddwaliro mukiwulira musawo agamba kati oli 20 weeks oba kife tulubala nga lulina bba 40 weeks oba 280 days okuva ku lunaku lwasembayo okulaba period yo era lwe tukubuuza so tetulubalira myezi kati averagely eyo date gye tukuwa gye wandiise estimated due date eri 40 weeks naye omukyala asobola okuzaala 2 weeks ng'eyo date before ng'eyo date tenatuuka oba oluusi tubadde tubawa even 2 weeks after that date lwakuba ennaku zino twasalawo nti 1 week after that date kiba kyetaaga intervention oba omukyala omuwa eddagala erireeta ebisa obutalinda nnyo nnaku kweyongera mu maaso. Kabi kyakali mu kulinda n'otwaliriza n'ogamba wayi ennaku ziyiseeko naye kaninde ebisa mbirinde byereete byokka. Kabi kyakati studies ze tukoze research eraga nti omwana kasita olubuto lugenda mu maaso okusukka mu 41 weeks chances z'okufuna outcome embi zeeyongera kubanga eno placenta eriisa omwana etandika okuba ng'okukaddiwa kugamba Katonda ennaku ze yazitondera ziba zitandise etandika okunafuwa neba nga tekyaleeta nutrients zimala omusaayi ogumala n'abaana abamu bagenda ne bakula nnyo nnyo ne bagejja nnyo
bwebera ng'ekyali bulungi buli mwana wabeera omunene nnyo of course chances z'ebizibu ng'azaalibwa bibeera bingi so twakiraba nti okusukka ku 41 weeks ebizibu ebiva mu kuzaala byeyongera bwe ndaba kasa due date etuuka nga sinakyo netuuka era omusawo ennaku zino nti wakugamba nti bw'oba oyisizaamu wiiki emu okuva ku lunaku luno nga tonnafuna bisa komawo tulabe kuba asobola okuwa eddagala ly'ebisa for example. Okay. Akadde katuweddeko naye tukusuubiza nti ku lwokubiri oluddako tugenda kwogera. Dokita, kituufu nti ennaku zino musobola okukola abaana basukka mu omu? Well, sinakya nnaku zino kibaddewo okumala ebbanga kati nga bino byowulira ebya IVF nti omwana asobola omukolera wabweru w'abaana then noba transferring munda so kisoboka n'abaana oba basatu n'okudda waggulu naye nga lwakuba tetwencouraginga nnyo ku transferring abaana bangi ennaku zino ebizibu ebivaamu bibeera bingi so ababiri bandibadde bamala n'okumala. Kale tujja kwogera ku baana abo abangi abakulira mu lubuto nga basukka mu omu. Dokita atugayebeera deformity kyeneewuunyisizza abamu twesunga nnyo okufuna ku balongo naye kale kati kyogereko ekyo ku lwokubiri oluddako. Mwebale nnyo mubadde balabi balungi. Mbajjukiza nti nno kuva ku lwokutaano paka ku Sunday Akawungeezi University Hospital wali ku Acacia Mall bagenda kubajjanjabira bwerere endwadde zonna. Consultation ya bwerere genda obuuze omusawo ku kizibu kyonna ekibadde kikutawaanya bakusalire ku magezi. Temwerabira weekend eno Friday to Sunday muyiteeyo ku Acacia Mall. Nze Farida mbadde Wow. Thank you. How old are you? I'm very young. Thank you. All right. Wow. I'm so surprised. Thank you very much. Wow. The doctor has to have some of this. Yeah. Kale bambi mwebale nnyo asobola okujja ku Serena tuli Kampala Serena Conference Center jangu tuliye ku Katman Edana. Simye nnyo bambi. Thank you very much. Bye bye. Sibaba. Sibaba. Wala yumukakoza. Anyuma meeting ayokoza.